Get out of my place. Malaya Gwe, get out. Get out of my place. Malaya Saja Fuluma from Anyoko. Mano no guy amanyidde nnyo. Amanyidde. Abawala beyegananga. You took me for a fool. Nga wegana Shina wano. Nga wegana Vanessa wano. Omukazi yenango inajo ngono omusajja asobola okuwaati okufumbira nendi kunyigira nendi kuterako akawungu naye n'okunoonyako inamu ku ssente kuba ndi wabbeeyimu maama ekitondere yakimpa teyakoma kukimpa n'okunkuza yankuza bulungi njagala nkuwaatire ettookerero omukazi gwe nagy'oli ng'omukozi w'owaka akubonyaabonya omugambe waliwo n'abasajja abasobola okuwaata emmere era ayagala houseboy nga muwaasi wa mmere jendi naye ndi wabbeeyimu kubanga nkuleeteddewo vidiyo bwa mirundi ebiri nanti mwabaagala ba Sugar Mami abagala ba Sugar Mami bubakeeredde mwana wattu ate tebamugoba ekiro bamufubutudde ekiro ate nze nina Sugar Mami neera ffe twevuga mu mmotoka nze amuvuga nze agitwalayo okugyoza emmotoka nze agitwala ku petrol station nemuteramu amafuta nze Sugar Mami amufubutudde ekiro obuzibu bwavudde kuki singa obeeranga musajja wange ono akatambika ngendo okuzannyira musajja wattu anoonya mukyala amufumbirwa yes omukyala ayagala ye mukyala akola ki amuwasa ye musajja amanyi bulungi nnyo okukwata ettooke amanyi bulungi nnyo okufumba kati anoonya amuwasa kati ono gwe baagobye Sugar Mami actually ndowooza nandikoze something connecting Sugar Mami ono twandimuyiriza ono omusajja omulala yamanyi okufumba kubanga yalaga bambi mugonvu ajasobola bulungi nnyo okufumba buli kimu akisobola ettooke akuwalira eri eriboobeze that means ono omulala ali mu kunoonya omukyala amuwasa wetunfunira ono Sugar Mami abeera akubye kubanga kati ono gwe bafuutudde ekiro ye wampisa mbi obuwala bukyamukubira oli ne Sugar Mami ate okyalina buli eri obulala oyagala maanyi go gakendeeza Sugar Mami akwagalako lw'amaanyi ate amaanyi oli mugashe yalinga kutugabane ye abeera takyafunamu kati awo ki ekiba kyakuleeta musajja wattu yeegayiridde mami just imagine obulamu bw'ensi eno mami ki genda okole wamma kambatereka akatambi k'ono musajja wange ali mu kubeera nga anoonya omusajja amuwasa genda mufumbi ulira musajja anoonya omukyala amuwasa kubanga ye mugonvu ajja kuuma ewaka ajja kwoza ebintu ajja kukola buli kimu kati mwena abakyala ennamba y'essimu y'ono nze agirina ate munnange mumpa ssente nzo bakonectinga sigenda bubagirira wanino byabanoonya byabwerere nedda mumpe ssente mbafunire omusajja omulungi amanyi okukola emirimu ewaka katambikeeka naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbyo subscribinge onyigene ku notification bell tejja kubeera nga missing updates naddala nga zino nenga sinaberanga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gwatalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo koberenga oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola bunnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku ennamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere omukazi yenango inajo ng'onoonya omusajja asobola okuwaati okufumbira nendi kunyigira nendi kuterako akawungu naye n'okunoonyako inamu ku ssente kuba ndi wabbeeyimu maama ekitondere yakimpa teyakoma kukimpa n'okunkuza yankuza bulungi njagala nkuwaatire ettookerero omukazi gwe nagy'oli ng'omukozi w'owaka akubonyaabonya omugambe waliwo n'abasajja abasobola okuwaata emmere era ayagala houseboy nga muwaasi wa mmere jendi naye ndi wabbeeyimu kubanga